Best Caller Tunes Award 2021 Best Male Pallaso okuva mu MTN. MTN Caller Tunes Awards 2021 Best Afro Beat or Afro Pop Pallaso. Nendala weziri naye ekikulu kirindi. Bono boka kafundi nakola ki? Nazitunda. Bwemba nazitunda nafunako nusu ameka. Atano ku lusanvu. Ate nga nalote lwawera. Kubanga nze nagrosingako ku milioni 8 nesifunangako ku check esuka milioni 10 mu Caller Tunes. Ate ye milioni 10 nyinza okuba nagifuna omulundi gumu mu mwaka. Ready and Wiza abatunda music nawulira Wiza nga nona check yenga ya milioni 2 okuva mu teko mu company. Ate nga tebatuwanga kona tebagabana lupapula lukulaga batuze meka how it works bize bitya. Sorange Women Syrup eddagala erikakanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 twolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kutwala akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo milioni 420 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana twali tetulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaase tukubireko ku noti 7 noti 5 5 6 6 9 noti 7 noti 5 5 6 6 9 Jojo's Man of Class. Come claim your style. Welcome to Shalom 256 is happening with Uganda. Kasiwe Agamba is happening omanya oli ku Shalom 256. Aga subscribing aga bega edira nnyo bantu mwe muri bazibu. Nyende mutasubscribing naye mulabe. Kwa store aba. Kiba kinkolera ddala. So kemso sponsor wange wano asoka Nana Hub Mouthwash
alumu amannyo gasanyalala osaye ebinyogo ebyo byokya kusanyalala osonyo vamu olusayisayi oba owunyakamwa kwesa nana habo mouthwash musange mu supermarket ne drug shops zonna mu Uganda gwali ebweru genda mutabani Uganda ebitutu bage mu mpeyo kanana nana afuluma alinnya ennyonyi kubanga kasibwa National Drug Authority funana habo mouthwash otero obulamu olweyo ne Uncle Pallaso nyini ssanyu fest byabanene edition Usegede. ate batyo abatali banene obagoba Anti buli omu munene mu size ye. Buli omu munene mu size ye. Kati wano maka gange nze munene ne bwenzije wa Shalom nange mba tekikola bwekityo kakiringa Ssaabasajja wakyala wano ate Ssaabasajja ate aba munene wadde gwoba munene kati Pallaso ola ojje wange era siba munene kuba ate gwe oli munene kunze. Just example gyolese ya muntu nantasongwamu leeta oyo tomusongamu tukozesa example zino endala eziri okumpi awo endala senga oba ozze wange akanku example olaba kana akantu bwenteekamu mukene aba munene naye bwe muteeka mu nnyanja ate aba mutono empuuta eba nnene mu kidiba ne mu nnyanja eba ntono so buli omu munene mu size ye so bwaga nti bino byabanene gomanya buli omu mu size ye buli omu munene mu size ye teri mutono tonyoma buli omu munene abaako wabeera wabeera tukwaniriza ku Shalom 256 amina atofunika Daviza kunoonya abantu anakutambulira nga twagisaba dda tugamba naye Uncle tuweeyo kantu abantu batulaba tutambula tuweeyo kantu tunyumyemu emboozi nze olwategeera nti era nenkuweerawo interview just wali oyita mikutu ndooza mirala mikutu mirala abantu bangi beerimbika nti akola nange nga takola nange buli kastaff nekifaananyi naawe kyalaga abantu nga naye nze personally bwe tuba tunakola nkugamba so ate channel ya Shalom gi respecting 256 so toyinza kungamba nombulwa tokalera era tuli ffenna ate ngeno busy weekend oluvaano ngenda mbivulu naye bituuse bya weekend bivulu bingi yeah. Speaking of ebivulu ebingi ebyo how do you balance ebivulu byokola ebyo n'okuyimba wano kati oyimba mu Kampala okka oba ogendako neeyo kati nga munaku enkulu abakwetaaga eyo ewaffe Mubende nze nyimba yonna gye bampise nze invitation yange gyeri gyembeera tukikoledde ebbanga era tulina transportation system ne structure ntuufu engeri gye tukolamu bwe baba batubuukinze bwe tufe tuba tubuukinga tugamba nti tubuukinze shonya nti buli promoter tumulaganya essaawa kusinziira ku budde distance twe programming okuva ku booking paka ku performance timing buli kimu so that's how we manage n'ekirala bwe tuba tukolagana tukozesa emmotoka eziri user friendly ku mission eyo nti emmotoka edduka ngumu eyita buli wamu because it's business tugeza tutuuka kyovola towulirangako nti Pallaso yamisinza ekivulu kubanga tetu overbooking ali omuyimbi ajja n'agetinga excited n'akwata show 10 ng'amanyi zonna agenda ziba talina experience takirabangako naye kati nzege yali akirabyeko zikwata n'ogwa mu traffic waliwo kye bayita unforeseen circumstances so byonna tubigatta ne tubalance nga kiva mu booking how you organize yourself to the do day you have structures yes Esa obanga ogenda kuyimba kati Blue Baby omuleka totambula naye onawe endala etambulawo Blue Baby talina watayita nti kyekyamuleesa ayita mazzi ayita mbusaale ayita masasi obanga buli wamu ayitawo talina watayita alina funguwa balabala tutuka ali safe ali convenient ali fast ali reliable yensonga lwaki twamuleta Blue Baby olw'ensonga ezo so naye ate naffe tetwe overbooking bw'omanya bw'oba obookinze Mbale ate tuyinza kwata Mubende kuba ne bw'oba oyinza okimakinga nga obudde bwali kumaze Jinja Road is a busy road so n'omanya nti you balance with time you learn obuzibu kati gwegedde ku kya structures olina kyoyitamu over the past 2 weeks Bruno ko omanyi muyimbi muno yavaayo n'awangula aba Black Market Records yawangula ebya copyright n'abaga bamulirye $130,000 bwe babagamba bawe Bruno ke $130,000 Bruno kana atera okumpa percent esaawa yonna obuzibu Uncle P buvaako ku bayimbi bano okola ate contract ne bakomekeza nga ate
bigenze mu mateeka nga baawukanye bubi nnyo ne ba management gye baba balimu ebiseera ebyo? Buli contract eyawukana kisinziro bingi ebiva mu tegeeza kubanga bifaanagana. Musobola okuba nga mwakanya ekintu nga wakitegeera bulala ate n'ogenda ozuula nga wayingira ekintu kirala. Contracts ezisinga ziba ne obligations with both parties. Oyinza okusanga balina obligation from both ends kati party emu n'etatuukiriza endala ng'eraba emenyeka. Bingi musobola okuba nga oli yakuteekamu automatically renewable contract nga temulina kubaawo kukkaanya kutuula. Ogenda obuuka oti omusajja yagamba nze waliwo yaŋŋamba mbu ngenda okebera contract ng'egamba mbu eno gyo gisazaamu mbu eno ne bweggwako yo yennyini yerenewinga automatically ate ogisazaamu nina muwandiikira baluwa kati nsazizaamu atunula nga ne Uganda terina address neŋŋamba ebbaluwa ogiteekawa anti nali nfudde. Kakati so you have to kiva mu bingi obutakkaanya, waliwo abakkaanya, waliwo abo n'okwefuula. Abantu beefuula, omuntu abeeraawo nga yeetaaga emitwalo 2 ave waali ave ku 1 adde ku 2 ne bw'omuwa emitwalo egyo 2 n'ava ku 1 n'adda ku 2 olutuuka ku 2 n'akwatamu miliyoni 2 gwe n'ojja n'omugamba ate ono bannaye nange nkwatirako jjukira nange nakuwa nagakalira boona nyumya ekyebiri ninga ekiseera ekyo ekyebiri zaali miliyoni 2 zaali z'amaanyi. ontegedde. So biva mu bingi okwefuula okukola ki obutakkaanya okukkaanya. You can't really roll out why every contract is different. Wiiki eno yennyini copyright law bagigazeetinze nga gw'omu ku bayimbi ab'amaanyi ate ali mu federation. Milestone y'amaanyi tunakifunake tugenda kufuna ku fruits ezo oba just tuli mugeesa mbugezesa kiyinza obutagguka? Of course fruits ezo tuli determined ozifuna kyetuva twa federatinga naye copyright law I think big achievement era tugipushingire wamu ate si bayimbi bokka ne buli muntu kubanga music omulimu gulisa abantu bangi gulisa abyentambula ab'okwambala ab'emmere aba stage aba security aba bingi aba ticketing company aba amasanyalaze aba okuyimba ate tekuyina interview oba oli muddugavu oba oli mweru oba oli mumpi nga Sky musiraamu oba oli mukatuliki oba oli there is gender discrimination teriwo regional discrimination ate tekuyina limit ate tekuyina eyasoma n'ataasoma omulimu agukola asobola okuyimba. Mba nakamava ku stage pretty witty nga alinnya omutono omukulu. So emirimu bwe gityo mu nsi nga Uganda eyina ebbula ly'emirimu ate nga yemu ku nsi sina yemu ku nsi yesinga abavubuka mu nsi yonna Uganda. Yes. Ogwo omulimu baba balina ogustructuringa kubanga gy'emirimu egisookerwako gavumenti omulimu gw'okuyimba gugiyambako mu kukendeeza ebbula ly'emirimu gugiyambako mu kubayinga time nga bwekola job creation kuba already weeguli. Ontegeera kati copyright eyo giraba copyright eyina ebintu bingi. Copyright we bagikolera yaffe bagijja ku foundation y'e Bungereza. Copyright yaffe we bagikolera nga tulina UTV na Radio Uganda byokka byaliwo ng'omuntu ne bwatula n'abiwuliriza n'abayimbi bennyini ne population ya Uganda genda ogikebera ebiseera ebyo bagamba twali miliyoni nga 8 by then. Yes, kati tuli miliyoni nga 5. So tweyongera kakati omuyimbi nagwo mulimu ne kati copyright eyo giraba ennyimba zaffe music piracy bagikeberanga tufiirwa miliyoni za Uganda eziwera 3 buli mwezi olwa music leakage piracy nti music tali protected. Miliyoni 3 buli mwezi 300 millions. Yes, n'okusukkawo olwa copyright eyo okubeera nti no collective society nga UPRS terina proper distribution mechanism na proper collection mechanism nazo zennyini sente ziri collected eza royalties tezituuka ku bayimbi. Muyimbi n'amaliriza nga ayimbye ng'oluyimba lwe kati for example mu covid art craft waffe lwe yasinga okukozesebwa ku medias naye ate abayimbi lwe basinga okubeera abaava ennyo ne babulwa n'ekyokulya so nga ate time omuyimbi mwe yandigaggawalidde ennyo singa copyright yaliwo nga ne structure ekola. Ekyokusatu abayimbi kati ennyimba za AK47 RIP bukyayafa buli omu aziddamu nga bw'ayagala teziri well protected kubanga teziri registered tezina ndanga muntu. So ekyokuna batugamba nga civilization yatandikira Rome
You remember? Is it Rome or Egypt? Anti-Egypt, Linda Conculator. They used to say civilization started from Rome. Naye ati waba Egyptians mu discoveries yavuddeyo n'akakasa nti ddala yatandikira Egypt. After a long time. Yes, ebyo bye baawandikanga ku bisenge bo bye balabanga ng'ebyokusaaga sculptures biki. So music waffe ono y'engeri abantu abaliddawo mu myaka 1000 gye balisobola okuredefininga generation yaffe bwe yali. How it was. Mu art waffe ne craft the kind of work we are doing. Yes. So bino ebintu tulabanga ebyokusaaga, but music is how we define ourselves as a country. Music is part of our culture. Music is part of our who we are as people. It's an educational tool. So music must be copyrighted. Music must be protected. N'omuyimbi kyova olaba ebizibu bingi bijjawo n'olaba mental breakdowns, n'olaba ne babuuza omuyimbi oyo yakolanga ssente yaziteekawa. Abamu ne beekwasa n'eddogo. Kumbe bambi omuyimbi gwe gumu ku mulimu ogukako omuyimbi, omulimu gw'obuyimbi gwe gumu ku mulimu ogukako omuntu okwefuula nti alina ssente nga talina. Kati omuwagizi asobola okulaba omuyimbi n'agamba bo balina ssente. Kumbe bambi yeefuula biki? Byefuule. Kati ate n'omaliriza nga bamubuuza alina ssente yaziteekawa. Kumbe bambi bwe yakola ebitongole ebirala byatwala ssente ze ye teyafuna. Kati for example ebakolera copyright bagikola ndoza mu 1958. That's a long time ago. Tewali internet, tewali computers, tewali YouTube tebyaliwo, tewali digital devices nga bonolaba mobile phones. Right now ebyo ebintu bye bisinze okupiratingibwako music w'abantu, bye bisinze okukola leakages olw'ensonga government yali structuring nga industry nga teyagitunuuliranga eri ku bintu birala. Agriculture, malwaliro. Abayimbi fe abamu ku bantu abasinga okusasula omusolo mu ggwanga lino tugibwako omusolo mungi. Nze buli show gye nkola revenue esooka ku mulyango. Even the show, before the show selling out. Yes. Naye buli ticket gye osasula nga bo bajjako ezaabwe nkola bakola. Kola back tunes zange. Revenue etalako excise duty wa 20% ne value added tax wa 18%. That is 38. That is 38% already, it's bro. A lot. It's a lot. So mweye mbeera ne government erina okubeera ne direct contribution back to music. Edda twabanga ne talents nga zibeera nakyaddi kuva mu masomero ne babalengera paka Makerere music dance and drama ng'anaabo wakabi mujja mu mulaba. Kati essaawa eno omuntu akula nga talinnya nakyaddi teryamulabye kyova olaba abaana bamu they don't know how to deal with fame. Abamu kibasukkako. Naddala bano abajjidde mu TikTok. Nkubeyo kisawundi mbadde ku garage naye nkuba ekiyimba ne kikwata. Ebyo byonna biva mu structure ne system esobola okubitereeza. So bingi ebiri awo copyright laws enjiwagira. Ekirala art waffe buzibu ki bwe tumuregisteringa ne baga nti ekyo kya Pallaso kino kya gundi ne byeyawula buli kimu ne kiba n'endanga muntu. Ekirala copyright olaba omuyimbi baba structuring. N'ogenda mu kati kanku example omusambi w'akapiira bw'ayingira n'agamba nsambira ttiimu eno bansasula ssente bwe ziti buli mwezi asobola okufuna looni mu banka milioni 10 n'abasabayo emyaka 10 azisasule. Omuyimbi bw'ayingira banka n'abagamba music wange ayingiza ssente bwe ziti njagala funa looni mugitemeteme ku music wange mpola tasobola gifuna. Olw'ensonga tewali copyright, tewali structure, so music cannot be used as music waffe tali intellectual property. Tasobola kola nga collateral mu banka. So nga singa UPRS structuring anefuna ebyuma ebisolooza ssente ezo kuba esolooza naye ate bwe mala osolooza temanyi na bwewa temanyi ani abadazanya tewali technology nefuna technology oyo ne distribute nga evenly. Kati olwo Pallaso afunye paper trail bw'agenda mu banka nga music wa Pallaso buli mwezi akola milioni 5 kitegeeza bwe mbagamba bampoleyo milioni 5 njazibawa mu myaka 3 bazikuwa bulungi automatically paperwork alaga nziyingiza. Kati omuyimbi tali safeguarded. Abayimbi bangi abaafa abaana baabwe tebakyasoma naye nga music waabwe akyazanya akyatundira waliwo abamufunamu waliwo abamutundirako ebintu. So bwe banamuprotectinga music kati kanku example radio bwe yafa buli wizo olwabanga avaayo ati nateeka concert aweeko radio nti bawuddisiza n'abawagizi balowooza wizo yalina okuwa. So nga ate mu structured system
sente ezo zeri collectinga percentage ya radio negende wa radio Yeah, radio waba yagenda nga inawo next of kin era nezigenda wizo taziraba nako ne kati byonna biva mu failed system eyo gitwagala otereza copyright era nze nkikiririzaamu nnyo njagala kibeerewo copyright egende mass gonna bear new fruits. Tereza wagenda bawo enkyuka mbintu mu art crafts we Uganda. Era yeyo gye nkugambye kati kankubuuzeeyo ekibuuzo. Radio ayina abaana abalungi beyazaala ne sister wange Queen Mother Lillian Babas baliwa bali Kigali si lwakuba nti nno tebandyagadde kubeera nokweyagalira mu femi ya taata waabwe nyimba za radio zikyazanya naye lwakuba ne bwe zizanya tebafuna buyambi sente ezo teziri collected the right way. Memory devices nga balaba flash drive mu nsenzi enjivu flash drive eyo lwaki olowooza ku Spotify tosobola downloadinga lw'oluyimba lwa muntu n'oba nalwo ku ssimu kubanga eyo gye bayita private copy. Bw'oba oyagala okuba ne private copy waliwo engeri gy'esasulwamu n'oba nayo pase waliwo omusolo gwe bayita private copy levy nti flash drive weba eyingira ku border port of entry bagijjako akasolo akatono akakasolo ne kaprotectinga ba content creators mu ggwanga nti ne bw'oba otaddeko oluyimba lwa Pallaso akasolo kali ke bajjako akatono akadda mu arts kasobola okuyamba omwana omuto atandika Pallaso naye n'aba ne direct contribution towards the arts industry. So ebyo ebintu byonna tebiri regulated naye nga byetaaga bidde in place for our music industry to grow. Kyekibabuuza Bannayuganda Omunigeria yakuyitako kubanga Omunigeria ewaabwe bw'akolakola backtunes afuna fair split waliwo direct contribution towards government ne government ekimanyi nti music industry in Nigeria etandise okuchallenginga some of the big companies nga bonoolaba oil companies genda okulaba nga zonna kati zaafuuka $1 billion companies. Oil company is $1 billion company. Music industry is $1 billion company in Nigeria. The only reason wano jeta nafuka kubanga omuyimbi abbibwa sente tuzikola ne tezitutuukako waliwo wolves eziri awo waggulu ezimanyi system nga bwekola nga zo zitwala butwazi kati tulina kitereeza kirina kuyita mu copyright na government kistructuring nga kibeerewo kubanga ebintu ebisinga ebyo kyovala abantu abamu lwaki mugenda mu government okusaba ebintu lwaki bino ebintu ebimu byateekebwawo as policies abamanyi policy ne law making kuva mu bill nefuuka policy nefuuka simanyani era okubikyusa tulina kuyita mu mitendera gyekiki gyegimu ate egya gavumenti kakitegeeza kikkakatako okukolagana ne gavumenti by all means kubanga gavumenti eyaliko ebiseera biri era yeyayonoona ebintu ebyo kati munakwesa eno eriko mutereeze biri ebyayonooneka kati nani myanga mpolampola era komangaho nkoganga tubyemu mpolampola olina talent nyingi z'oleese okuntributinga ku music industry ya Uganda naye at the end of tulabyeko abantu abamu abayimbi bw'ayimba n'omuntu n'atuukako w'atuuka oli gw'aba aleese n'akita ani akita woyinza okuleka kati ennaku zino owadde gladiator kolabula ezikola obulungi omwadde amasannyalaze mangi nnyo ennyimba zitambula bulungi nnyo naye tulabyeko abamu nga bamuleese time bwetuuka n'alemererwa ne yeekwasa ggwe yamuleeta mbu tewakola kimala. Omanyi bagamba olina engalo 5 naye osonga lumu nga 3 zisonze mu ggwe eyo giroti nga 3 zisonze mu ggwe olumu lusonzemu oli 3 zigamba ggwe. So bagamba charity begins at home. Oba oyagala ensi ekubeere n'ekisa sooka ofune ekisa mu mutima sooka omala okutematema essaba erikuli ku mutima olijjeko olyokye olemekerawo bagamba a bad workman blames his tools. So bibaawo buli omu alina opinion naye nga buli omu n'omukisa gwe kati gladiator musajja yajja n'omukisa gwe nti abantu bagezezaako omukola buli kye baagala nange nze nnyini amasannyalaze gaalina sikiwa nti nze nzeke yagamuwa nennyini yali yeesindika tusinze mutegeererya ku ggwe truth be told. Okay, which is good. Abamu kati gwe toyinza kugamba tukuba oli omu toyinza kwogerera ate bantu bonna n'abalala ate balina engeri gye bamutegeeramu endala etalinze naye nga nange nkoze kinene omupusha nga kuba mukwano gwange waddala mwagala nnyo naye ate era naye yeesindika bagamba osobola okutwala endogoyi ku mazzi naye tosobola gikaka kunywa naye gladiator ye muntu gw'otwala ku mazzi n'atandikirawo okunywa nga kiriwo ekikopo otandikirewa. That's how it is. Abamu tebali hard working
abamu bali buli mwana nze nkoze n'abayimbi bangi no kati nze experience njina nensobola okugamba bwe twakola kati kanku example nga mugana nge Ratigan Spitfire when nakolera naye ye ng'omuntu yali alina management ennungi naye ye ng'omuntu yali tehesindika nga management yemukwatira like nemuddadada ate nenzija nenkola n'omuntu nga Scoopulama nga nawatali opportunity ateekawo opportunity muli wa buli stage n'akunoonya nayagala ayimbe nawe ku stage nayagala buli wobulaga papa tondeka buli mimi nenkola ne Hash Beats studio yange yagibiramu hits nga 3 next thing you know yekoledde studio ye waka kati nkusuubiza yakuba mpalaavu kati mpalaavu waliwo ankope watuuka nga ensi yonna otukutte bwoti ng'otunywezezza bwoti nga toyinza kutambula wantu mita 2 nga tekuli music wa alhamdulillah maama akakyogedde njogamba Hash Beats akusaawa yakugatibwa ne mukwano gwange mu nsaasi akubanze njogera bwogezi manyinza okuyimba kwa nnema nayimbako ne bigaana n'enkita n'ekivaamu ebigenda mu maaso obiraba omu ku bayimbi ba legend bajjajja Red Banton oba omumanyi yavuddeyo n'agamba asula mu nnyumba ya mitwalo 4 abanjibwa is it because nga yogedde is it a failed system that tewali nteekateeka structure gyalina kuyitamu kubanga abenefitinga mu music we kuba kati yeekwasa ddogo agamba waliwo abaamuloga kankubulireyo ekintu mu nsi ezitwawukanako ezirina structures eziri active ezikola nga gavumenti yazistructuringa mu butuufu waazo omuyimbi yeetaaga oluyimba olwo okukyusa obulamu lumu n'okuba oluyimba lumu bwe luti oli mwana ali South Africa we yakuba Jerusalem n'agula Bugatti n'agula Lamborghini n'agula simanya helicopter n'agula on just Jerusalem ono wa Jerusalem it only takes kati kanku example Uganda ina blogs nyingi ze ninako blogs nja kuwa asakala nnyo pinpointinga abantu bajja funa noma naye nina blog nga ninako 38 million downloads 38 million downloads ezo kanziyo calculator singa baali buli download nfunayo sagala kwekulembeza nnyo kwekungiriza naye singa buli download baali bampayo milioni 10 no I mean nga baali bampayo nusu ze Uganda siringi 10 buli download ndako tumala okukebera ano nkikulage noonya calculator just giranga bwotyo searching 38 million downloads 38 million downloads times nusu 10 eze Uganda katabalika ontegedde so ekyo kiva mu system nze olimba lumu olwa Red Bar kati osobola omukebera Red Bar nga ina millions of streams and downloads nensobola okusiba Red Bar takwatanga ku check ya royalty nsobola okusiba tewali luyimba lwa Red Bar luli copyrighted era bamuwako 10,000 mu music we okumala emyaka gy'amaze ng'ayimba bamuwa 10,000 system there is so much to blame sobola okuba nti naye kati Red Bar otasobola mu blamingira nnyo twandi mu blame ze ntugamba yazifuna n'azirya bubi ne Red Bar ina hits eziwerako naye nga mu nsi etegerekefu weetaaga oluyimba lumu Uganda ina abantu 5,000,000 ontegera twemala economy yaffe tumala omuntu gaggawala singa music yali structured njagala ojjukire Uganda ogiraba Uganda okuva mu 1960 in fact sina 62 nemabegako ebadde n'enkaayana okuva ku Ssekabaka Daudi Chwa okuva ku Kabaka Mwanga bamu exiling the Seychelles Uganda teyafuna mirembe Uganda ezerwana president Uganda yensi yo yemu in fact eyinza n'okuba yensi yokka etabangako na peaceful transition of power paka ne kati tetubangako na president mu Uganda nga ze n'ayingirawo nga tewabaddewo olutalo kati olw'ensonga eyo Uganda tebadde na chance ziteekawo structures olw'ensonga abazungu structures ebaaleka ze zibaddewo kati government bwejja ndowooza n'etandika okutereza byesobola eba ekyakutte ku nguudo n'abamakanisa ne bagamba eba ekyakwata eno kati music is one of the failed collapsed structures due to the banga lyetuyiseemu nga tetulina peaceful transition nga Uganda eri mu ntalo kati eno chance gye tufunye okutereeza
tomanya tuyinza okumala obitereza kati era ne bitwala emyaka 10 kitegeeza copyright gye tubaterezeza kati due to devices ezinaabawo mu myaka 10 tejja kubanga egasa abaana abaawo bulungi population ojja kuba erinye technology ajja kuba akyuse nabo bajja kwetaaga copyright kyekintu ekibeera nga kirina okukyuka buli ddakiika kibeera amended eyaffe nga bakola n'amateeka mukano tulizzo tukeberemu wali bakolamu butwa bweriti copyright yaffe ebulako emyaka nga 3 okuweza emyaka 10 nga tetujamendingangako tukyali ku technology 70 years ago ontegedde neno music waffe abannakenya tebagenda kujja bagituterereze it's us so ready ba naye bwe tutuula obulungi actually nze nali ngambye ne President Eddie Kenzo nali mugambye nti government nga bwe tuyamba twandigisabye n'ekirala eteeka omukono ku bitongole byonna ebinyigiriza omuyimbi bikomyeko ku ssente omuli ebicollecting omusolo byonna kubanga bingi bakomyewo ku ssente bayambe abaki abayimbi kati Ready ba ku ssente ze yakola singa yazifuna zonna kale yandibadde yazirya buli bubi naye yandibadde yeesobola yandibadde n'ebyagamba ennyumba gyapangisa emitwalo 4 nga yazimba eyiye kubanga ssente yakola ki singa yasoleza afisi emitwalo 4 Uganda omuyimbi afunira ku stage kokka oluva ku stage bot kyovola abofanga abaana bo mu ssomero babagoba abadde star olwala omuyimbi takkirizibwa kulwala nze bwe mba ngambye nti 17 May bwe lutuuka ne neerwaza nti seeba enkubi ate nga ndi muntu nange ndwala ne mu nsi endala wabaawo insurance bayimbi tebali insurance nakyogerako ne banvuma abantu abasinga insurance bagifunira ku omulimu gwe gukwa insurance ogw'omuyimbi teguli structured, it's not intellectual property, it's not protected, it's not registered, tewali proof of really by investor mulabe Nigeria they have attracted Universal Records by attracting the Sony by attracting the record labels ennene wano tetunnasobola kuza attractinga ate nga Uganda yinza okuba yemu ku nsi ezisinga talent mu Africa kubanga ffe tulaba Uganda obeera oli awo mbwate Ghetto Kids bayisemu obeera oli awo mbwate Kapiripiti ali ne Burna Boy obeera oli awo waliwo n'abaana abadde Bolivia bankwira essimu tubakime entebe abayita baani Uganda yetasemba obeera oli awo mu French Montana ze ekitulemeseza oku attractinga ba investors kubanga ba investors bayinvestinga mu structure eri clear nti bw'osindikira eno n'olindira eno kigguka kati investor bw'asindika eno mu ye Uganda awo kati awo wali ebintu wali UPRS wali osimanya radio tofuna wali osimanya ani kati investor atya okuteeka mu ssente ze tugoloza investor kyayinza okujja n'ateeka ssente mu business nga teri collateral si intellectual property like business tanya ki backing up yes ayina okuba n'obukakafu nti kyetuteekamu bya ddala music bwe bazannya ku radio omuyimbi afuna ssente omuyimbi ono tumuteeka milioni 2 tujja zikola tewali guarantee so mba mwagala ebintu ebyo bikyuke we must change the copyright law ne Red Bar naye yagala ate Red Bar tumulabireko kubanga is a successful artist lwakyali awo nange kintiisa kuba kindaga awo wendaga singa seebereramu n'engeri yokka y'okusafeguardinga kale nange ne bwe ŋŋendawo nga sibifunemu abalala abaliddawo baleme kuyitamu ekyo kuba kati olaba abazungu bwe bakwatanga nga oli mubazi mulungi nga bagamba ono ye Shalom Carpenter nga bakugyako erinnya lyati eryekifirika ng'akussaako kiri ono ye Shalom Carpenter kivola kati omanyi omusajja gwe bayita Will Smith kati Smith be banabo byefe bakaweesi afanti nze kaweesi kati fe abo kyemwe bassa abasajja abaweesi kakati ekyo kyekyavangako ng'omwana we atwala last name yo nga kirago kiba kigifayininga n'omuntu gy'ava nti ne bwe bwayita emyaka 10 n'ojja ne bakubuuza gwani n'oganze Shalom Carpenter oli amanya layini y'abo babazzaabo omwanguyira kakati naffe bamayanja kanku example ffe baali badde bagamba Pallaso muziki n'osanga nga n'omwana wa Ekena Nakato naye Nakato muziki n'owa Wizo ye Joseph muziki n'owa Chameleone ye Abba muziki kati even after 100 years bagamba nti
gwani nti aba muziki otegerewo nno ali musical kati ffe bwekyo tutunuulira tulabanga mu the future abaana baffe bali musical nze mbalaba abato nga beefulukuta nakato already told me openly yaŋŋamba daddy I want to sing, I want to start music. That's Nakato saying. Nembula nekyemuddamu nenga kati eno structure yaffe etali ntereevu mweno saabi mugamba nenga mbirowooza nti atandikirawo wennyini tulina bibatereereza yes bitereere n'eggwanga lyaffe. Gw'omukwembi abali successful mu Uganda era wavaayo n'osiimwa Ssaabasajja Kabaka Pallaso senga oli akubuuza what makes you unique from other artists abatali nga ggwe mu music watuuka ne mu mbiri Ssaabasajja n'amuwuliriza. Ekisooka guba mukisa gwa Katonda bw'ati bwe yakigera. Katonda bw'aba yakigera Cinderella yali house girl naye yagenda ku party n'azina ne Kabaka n'adduka Kabaka yasigala anoonya Cinderella ne bamuleetera ab'obubina ne bamuleetera ab'obwowu nakanjagala kali akawala akalesa akagatto kyokwava eŋŋombe egamba nti whoever the shoe fits wear it Cinderella. Kati Katonda yakigera nga akagatto katuuka nze nga Kabaka omanyi omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangale omutanda bw'aba n'akusiima y'omu ku bantu abatakola na research tanoonyereza ono yavaawo abeera naani akola atya yeeyisa atya atunulira ekyo amafuta ge kye gasiimye n'agamba omuntu oyo tafaayo oba oli muddugavu oba oli mukyalo oba oli musajja tasosola mu madiini n'amawanga so gaba mafuta. Ekirala nange Pallaso nze muntu alaba nga bw'oba olina omusaayi mumyufu n'okikola nange ndowooza nsobola okukikola. So that's my belief. I believe in myself. But if someone else can do it, if you can do it, I can you do can it. also do it. Yeah. Kati munnaye abantu abamu balinamu mentality nti oyo abo twali balekera byabwe naye kati abantu baddira ekiba kyamulema n'akiteeka ne ku mulala nti naye kijja mulema. Obusobozi bwa buli muntu bulala ate buli muntu ajja mu nsi muno nga tulinga fingerprints teri zifaanagana. Buli muntu ajja mu nsi nga alina omugaso gw'alina kati nze bwentyo olugendo lwange bwe luli. Abayimbi abasinga bayimba naye tebeeyisa nga bayimbi nga basita. Abantu baagala ennyambalayo oyambalira ddala nga sita weeyisa nga sita. Lwaki abayimbi abalowooza mbeera ki eremesa abayimbi abalala bonna bamuli mu same sector obutayisa nga basita nga gwe obutambala nga basita obutawunya nga basita? Tutubalaba abayimbi nga muyimbi sita alina kuwunya atya Sebo Shalom gotole engeri gy'owunyamu ng'olaba owunya nga sikayi. No, actually ekintu ekyo kankirectifying kambuuse ku bayimbi bannange n'abatakimanyi. Ekintu ekyo kiri part of branding naye ombuuziza lwaki tebakikola. Abamu maybe obusobozi abamu it's a branding thing. Abantu bo bagamba branding balowooza branding kwambala ngoye empya kwematirira ku banno kutandika butabeera eno butaddamu masimu naye ekyo ekintu ky'ennyambala n'empunyayo n'enneeyisaayo of course kiva kuwa gye wakulizibwa DNA yo kubeera nurturing DNA inspirations your role models. Naye ekisinga obukulu omuyimbi kye yali ebuuzizza brand yo oyagala kuyimbira baani kasita omanya bw'oyagala target audience. Kati bw'obanga ogenda yimbira baana ba ghetto ate toyinza kwambala masuuti ng'olina kuyimbira nga ddawa ya ghetto gy'otwala. You must look like them so they can relate. Bw'oba ogenda kuyimba Rastafarian music, reggae music ate toyinza kwambala nga Chris Brown no performing nga Chris Brown era onobaako n'omuguwa. Yes. Kati omuntu olina okutula n'ogamba abangoberera ne benjagala be baani. Kati bw'obamanya be badetermine nga b'ogenda okwambala b'ogenda okwogera b'ogenda okweyisa gy'ogenda okubeera gy'otagenda kubeera kubanga customer ye boss. Kati olina okumanya boss wange ono gwempeereza ayagala ki. Ontegeera for example kati nze fan base yange erimu abato bangi kyova njagala colors, they love colors. Erimu abakazi bangi
Chovola banyambala nensala enviiri nengezaako okuwunya obulungi cause women love those things they can relate. Erimu abantu abakulu n'abato nga bolaba beene kati ate naye baagala inspirational music. Chovola muyimba happy birthday maama webale maama ne beena alina maama buli omu alina maama nyikira okusoma nti akati abaana abato n'abazadde bafaani bange bombi mbagasse nti kanyimba essoma kuba abagatta. So abantu bootageti nga be bakubuulira engeri gyekola ki gy'otambulamu. Yes. Kameri tabadde mu ggwanga ebbanga libadde myezi ng'ena. How has it been on your side okubanga gwali mu Uganda mu Mayanja family otambuza omuziki ng'omuziki weeguli nga Kameri taliiwo Wizo taliiwo amidst what has been happening in Uganda obadde okiyitamu otya oli agala kumanya? I've been nange ntegedde bwe kyali nga nange ndi mu America nga nabo bali mu Uganda balikwasaganya kuba bo baali banjiko nti nze mbadde bwomu naye also ntegedde nti ne music industry bulijjo erina entebe. Omanyi bagamba muzeeyi atudde mu ntebe ninze bukyanga nkula entebe sigirabangako njagala girabako entebe nakitegedde bukulu nti ne music industry erina entebe. Kameri kasita yasituka bw'ati abantu ne balaba ndowooza nga nze nsigadde enkuumi entebe balumbye entebe nga baagala twala ntebe bagala nyinimu waataba bagala ezivaamu omukulu zangaala. Kakati mu mbeera naye nga ekituufu kiri nti mu miisinze nnyo sides music byangu ebyo music kizibu okusanga era ne g'osanga alinga ayinza otusobola era naffe tuba tumusobola nti music ekyo kyo kye tukola byangu ebyo byammwe DNA yammwe Mayanja family. Ekizibu nsinze kisanga mu buvunaanyizibwa bwe yagenda Kameri amaze emyezi enatakola Wizo amaze emyezi enatakola bali mu America bali ku bujjanjabi obuvunaanyizibwa bwonna obubadde bwaba Mayanja basatu. Njagala otegere bamayanja tuli basatu mu Uganda ffe family yaffe y'abantu 7 niba Mayanja ababiri baafa twasigalanga 5 neera 5 abo abaliwo mu Uganda tubeeramu basatu ffekka actually which to something like that regardless tuli aba kati ababiri ne bagenda nensigala bwomu. Nze nina maama nze nina taata nze nina basenga nze nina bajjajja nze nina abaana nze nina music nze nina okudduka eno nze nina okukeberewa Kameri ate yakeberewa Wizo obuvunaanyizibwa bubadde overwhelming naye it has been worth the test. Nkinyumiddwa kubanga nabo bakomyewo balabye nkikutte tekinnemeredde bamaama basanyufu abaana basanyufu buli omu kimutuukako. So obuvunaanyizibwa bwe businza okummenya ebya music bibadde byangu nnyo kubanga studio hiyo naawo nze ne bwe nsituka kati nsobola okugenda n'enkola hit naye obuvunaanyizibwa oli factory nze siwandiika na music wange simuwandiika ava wano ne bw'oteekako engoma kati bitandika naye obuvunaanyizibwa buva eri Katonda si byangu so tebubadde bwangu gye ndi so ndi musanyufu nti baakobye okukwatire wamu. Kati mwajjudde Mayanja yonna naffe tweteka mu family yammwe naffe otusanga eyo. Shalom Mayanja Dag Nice Mayanja Mayanja yennyini kalaffe twatuuka ne tufuuka ba Mayanja nzikakanya amagulu olina okwogera bane kambajjukize Kasolange Minister abakyala abali eyo abalumizibwa nga muli mu nsonga Kasolange weekali kabikolera ddala kabimalanga tekastopinga wabula kakakanya obulumi genda mu supermarket wa mu drug shop wonna okafune wagenda mpeyo Kasolange gwali ebweru era osobola kafuna kubanga kasala eggwanga ate bakasibwa National Drug Authority agalo subula kuba ku 0774 499894. So katogera ku ssanyu fest eyengedde ffe tusuubire kiffe abafiira ku Pallaso. Ssanyu fest ya ssanyu tugenda kuba masanyu tugenda kulya kunywa kujaguza. Ekyokubiri nze Pallaso njagala nnyo okukakasa nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Njagala platform yange ebeereko abayimbi abato bayimbe mu budde obusooka mangu naffe tukuba kati program yagaziyeemu nali bwe na planning nali suubira nti Kameri anaabaawo nali suubira nti Wizo anaabaawo
Nekati wali. Waliwo abayimbi bannanga abajja abagala okubukalo Smoky. Avuka kuva Antigua musajja yandabirira nnyo mukomerawo mu America. Yaga yakujja atuwemu. Yaŋŋambye njagala kujja mbere part of your journey ndabe omuntu gwe nalinga naye wano nga tulya ebijanjalo by'ekkomera. Naye mu America temwali ebijanjalo. Waliyo. Mu America ne bali ebijanjalo. Ekijanjalo kiri international. Oyinza n'okusanga nga ebijanjalo mu Uganda tebyalimu nga baleeta bireeta. Waliwo ebintu bye baleeta, spices baleeta ndeete nga ennyaanya ebyo bawalamu bye babireeta. So ebijanjalo oyinza n'okusanga nga lumonde tekubangako naye mu Uganda. Baleeta muleete. Lumonde yali mmere ya bisolo actually. Naye bagireeta naffe netuwoomera. Lumonde yali mmere ya bisolo? Nga bye bimulya? Kikebereko ba Portuguese bwe bamuleeta yali mmere ya bisolo, saagala nnyo byogera ne gwe obitegedde. Yali mmere y'ebyo ebisolo naye lumonde naffe n'atuwoomera. So bwe kiri ebintu ebimu kati twali ebijanjalo ne Smoky yayagala kujja abeerewo ku concert bambi. Nina mukwano gwange Elijah okuva Seychelles. Mu bizinga. Ayagala kujja naye abeerewo. So nange nze nnyini bwe natandika abantu abamu tamanyi nti natandika okuyimba nga nina emyaka 9. Kyobola abamu bampimira emyaka negye sirina. Twawulira dda nga akyali lizard. Gwerinda fresh kid bagenda gambako kasa. Batandika dda. Nene beerabira baakala kalina emyaka 6. So natandika dda ne nina hiti ze nakuba ng'akayimba ako kanjagala mukyakale ndigide. Ulira bwe kyeggonda. Akayimba kako? Kange okirabye. Ate nkamanyi. Ate ngenda nakaddamu. So njagala bayimbira okuva nga ndi lizard paka wentuuse. Oli Pallaso. Njagala kibawa kyonna ekyo this time around. Hits nyingi njagala kulinnya ku stage mangu nnyo. Nsobole okuba delivaringira bulungi. Ontegeera saawe tulagako sa tegenda kubaya amaanyi muliro mungi sina ngeje nyinza kunnyonnyola. Tubeeyo bubeezi. Mubeereyo mulabe ekinabeeraawo. Nsumulula osuna ebiika byoyagala. Owenteberezayo obudde bw'agamba mwegenda kutonya ng'erimu okubwatuka bwatukolooza abaatiisatiisa. Abatatiisatiisa. Abaatebereza budde. Abaatebereza. Bwe kiyinza okubeera. Enkolagana yo n'omwana gwe walera. Fiki gaza eri ekyali pannaawo. Yagimalawo tewagiraba yalangirira lwaka mwesibye ku mwana. Omwana mumuleke yavaayo n'alangirira nti atambuza bintu byali ku lugendo lwe lulala. Muleka agende. Omwana akula n'ava ewa kitaawe n'agenda gy'ayagala okukola ki? Okugenda n'okukola by'ayagala okukola n'azimba n'amaka ge. Agende gy'ayagala okugenda. Enkolagana yaffe teyali nti nno yali ya mu kkanisa mbu ya lubeerera mbu twalagaana. Mupaka kufa. Obulungi n'embubi. Tetwalina we twawandiika twesinkana. Mu nsi muno bagamba ffenna twesinkana mu masaŋŋanzira. Buli omu aba ne gy'akola ki? Gy'alagabanya destiny ye. Osanga munno ng'osobola omukwatirako mukwatireko naffe batukwatiddeko. Tetukikoze ffekka. So at the end of the day ekifuula omukulembeze omulungi kwe kola abakulembeze abalala. So mu buli mbeera a good leader makes other leaders. One of the qualities of a good leader is creating more leaders. Wano mu Uganda kizibu. Omuntu ayagala abe alina okubeererawo nga yekka nze kabaka nze waliwo ne yagamba empolo balezola kutola mu kizibe kimu. Ebyo ye mentality eyo gye gamba lwaki abaana balina obba nakyalinga okuva mbuto naye mwagaliza ssanyu jerere ate ddembe lya muntu okumuvinga on. Ate nange kati olaba kati nina abaana okulu boy pretty witty abatonze wenti bwe mbadde nze ne bwe nkutuuza no netandika okubuulira abantu abayise ku munze nga bato oyinza n'okwewuunya. Abayise mu ggwa Grenade official yo namusanga n'emyaka nga 12. Grenade official? Nze namujja ku street ne muteeka ewaka ne ntandika omuna akyalinga. Spice Dana namusanga yakava mu high school nakubbi akayimbako nsaanura. Baby boy onsaanura. Jowiranda nze neevugire ne munona ku Salama Road ku binzaali awo. Yanyumiza story namukyazaako. Omuntu eyo nga kaana kato bambi. Fiki Fameka. Ne Fiki wamnako omukono. Akubuulire. Fiki Fameka nzijukira nga mututte ne kasheeka w'empaawo nga mulaga akawala n'enkagamba ono mwembi rapa muto bamita Fiki Fameka. Nekatekagala na mutu nlako kagala nze. Nenkagamba ono ye muto munno mwandiza nnyo mwenna nno nze n'ensonyiwa.
Nakagala Pallaso. Nakagala Pallaso, you know, ani omula Ratigan era. She beats ye jandoza ine myaka 16. So like banji naye nze kyenneebaliza ate wali era abantu nga Katonda yakuwa omukono ogulamya. Ngate omukongo tegugaza tegutta. Yes, so nze abantu bonna abasinga abamu ne Pretty Witty wakeera enkyanga yagala genda ku movie nga Germany ng'agenda e Germany. Kati ate nze bagambye waliyo omuntu anti nga yagala akuyambe obeera awo. Nze sagala kuyambe nyo nakutwenya kuva wano wange. Nswaza nina okuyamba nkukasukudde wali nkulabe ng'ogenda nange essanyu ku mutima. Era nze abantu bonna benkwatirako mbalamiriza ekintu kimu nkugamba nkubanze kankubuulire. Nze nabeera mu America emyaka 10. Abo bamusumba bowulira ba DJ Benazo ba David Katende banji abazungu bemutamanyi namannya bonna nabasanga eyo naye banyamba nga tebaninaako kakwate abamusaali mukwano gwabwe saali muganda waabwe they just did a good job naye kati bwe bantunuulira oluvannyuma basanyufu naye kye bannaamiriza nga baŋŋamba Pallaso tukuyamba tetulina kitwagala otusasule naye twagala otusasulire mu kuyamba banno abaki abalala si atuli talina kuba wa famire yo sonze ekyo kyentwala mu maaso kasita nkwatirako ku muntu nange bwe nadda njagala nnyo okuyamba abantu mukama musasule ekyo kuba yakimpanga nange bwe nali sikigwanidde ate wensigiro kyetaaga kati ze bwe nkwatira ku muntu nange mu Amerika abanyamba ng'oli abakyakuyamba naye n'ofuna ennyumba yo n'ova mu nnyumba yo n'odda awalala so nze njagala nnyo omuntu ave ku 1 adde ku 2 adde ku 3 kati wabanga yava ku 1 n'adda ku 2 good job. Kirungi ekyo kanange Beef Organic tuddeko ewaddako mpisawo basapo abanteekamu amafuta mbajjukiza Beef Organic and Natural Products basangibwa awo Mengo opposite Masengere genda obuuze Dr. Ssenjobe ng'omusajja atazaala atawangaala mu kisaawe oya kati bye bisinga okukola wano mu Uganda omusajja tebatyawangaala mu kisaawe tebakyalya muwogo amagumba agaluma olina maama wo taata wo mukadde n'enkola ya family planning nga ya natural obanga ya butonde biva edda balita biva dagala kalina namba dwaliro naye nga jjanjabisa butonde kuba ku simu 0752 60 24 27 obuze Dr. Ssenjobe abenga akujjanjaba twabadde tuli awo mukwano gwo munno mpulako n'oluyimba Nobati Events ng'akussaako ekyobutemu mbuta alabye ku nsuku n'abatemu netabanga muntu mutemu nga Pallaso famire yo muli batemu yogera byonna bye yayogedde teweesiba ku kino yayogedde bingi byonna banyagala nkole sama mpa ekyo kizzeemu emirundi 3 yayogedde bingi famire yange ankonkoze otya noŋŋamba anti yayogedde bingi yagambye ndi madara iwe madara kiri mu DNA yagambye famire yange eri characterized by violence. Uganda ekisinga obulungi erina amateeka agakola si yensi gye bajja n'oyogera samwa ku muntu ate Uganda erina kye bayita freedom of speech buli muntu akkirizibwa okwogera kyakola kyayagadde dembe eryo dembe eryo okwogera kyoyagadde it's your given right dembe eryo to express yourself naye eddembe eryo ng'omaze okwogera terikakasibwa you have your freedom to express yourself to speak whatever you want speech. But a freedom after what you have said is not guaranteed kubanga freedom after speech depends on the speech you have made kakati just kyembadde nsaba namuwadde essaawa 48 aveeyo awo obujulizi nti ndi madara Nobati Events amadde 48 hours zikendedde kati kubanga ngenda taking legal action both criminal and civil action kasita abanga talina bujulizi nti ndi madara oba si kyo omanyi Uganda ekirungi erina law and order be bantu ne mudde ebbali ne mwogera n'ogamba mwana nadde nkangamukko nadde ndimukuwa n'ekyo tukireke aveeyo yetondera abantu mukutu mwennyini mwe yayise nga avuma famire yange kubanga nze maama wange abaana bange bonna yabagasse wamu but they are not characterized with violence. Mukutabani wange is one of the best basketball players in America. Bam recruiting nze toyinza muteekako ekyo
So n'ekirala yagambye ndi madara njagala aveyo rectifying ekyo, otherwise nina abaloya bange ku Katende Advocate Sawo Katende Sempebwa Katende Advocates Mr. Council Mugumya gye baliko ssebo. Nina emirimu gye ndeeta mu ofiisi y'omukama wange ku Monday. Tuyanka ku Tuesday. Nze njagala gitereezaayo ku Monday, Tuesday aba already ng'ali mu kisaawe. Kubanga 48 hours genda kuba ziweddeko. Twalidde teweetaaga kusika muguwa bintu bya bukakafu, evidence. Buleete mbu oli mutemu abuleete. Nti leeta nti ndi madara. Buli kye yayogedde bingi. Nenze kati sisobola muwakanya. Kuba ne bagamba mukoti bagamba you have the burden of proof. Kati Mr. Nobody ayina burden of proof. He has to prove. Ayina omugugu gw'okukakasa bye yayogedde. Senga nava n'agamba nabadde nsaagamu busaazi n'agufuula muze nga bajja kuvulira gwe kyayogedde n'adde nsaagamu oba ogenda mumusonyiwa senga ava ne yeetonda. Kati omuntu eyeetonda naye yennyini aba asobola okusonyiwa. Bwegenderezanga nnyo omuntu ateetonda naye aba tasonyiwa. Naye omuntu eyeetonda amangu naye aba asobola okusonyiwa kuba aba amanyi value. Kirimu omuntu atajeregajerega aba tayagala mujeregajerega. That's how people communicate. Lwaki abantu tebakiraba. Omuntu atayagala mukuba aba takuba banne. Ne gwe toyinza kubanga ogenda okuba ono ate nga bwe toyagala kola ki? Kukuba. Olaba mu Amerika eyo bwe bakwata ng'okuba nnyo banno ne bakusalira omusango balina ekkomera nga lyo lyabakubi nga buli alwana bamusindika eyo. N'otuuka eyo nga muli abantu 2,000 nga buli omu ayagala kulwana awatali nsonga ne bakubira eyo paka lw'owulira nga ebyokulwana bikutamye. Bwe bakwata ng'oli mubbi nga bakuteeka mu kkomera ly'ababbi ne bakubba obuguwa bw'engato ne bakubba pillowcase ne bakubba toilet paper ne bakubbako ebbaafu ne bakubbako essowaani. Genda okuwulira nga gwe basubira mu kkomera ly'ababbi nga mwena muli babbi omu avuddeyo agamba banne tukooye obubbi. Tuvumirira obubbi. Ng'ategedde obulumi obuli mu ki? Mu bubbi. So at the end of the day simuyinaako buzibu personal. Azze ayogera bingi sikiwa nti nali nvuddeyo baneŋŋa nti gwe era lwe nasooka omugamba namugamba saagala onnyingiremu naye bye bitagasa bye mubaamu. You know like ndeka ndi byange sikuliiko nnyo. So naye kakati ku luno obuzibu obuliwo nti njagala kulaba ne ku bukakafu bye yayogedde bw'aba tabulina agambe bugambi amusore nayogedde ebintu bye siinaako mutwe n'amagulu ate guno gwe gusembyeyo olulala bwe nkiddangamu tonsonyiwanga kubanga bagamba best sorry is changed behavior. Toyinza kubeera ng'oli sore nga just kigambo naye nga tokyusizza n'osigala ng'okola bye bimu. Tosobola kugonjoola nsonga n'amagezi gazikusuulamu. Ako kabagezi tosobola kugonjoola nsonga n'amagezi gazikusuulamu. Nokyusa ku approach. Toyinza kubanga okonkona nga tebaggulawo n'osigala ng'okyakonkona. Samba ku lujja olabe konkona ng'okuddirisa oba gye bali. Yeah man. So aveya rectifying ate asuubize nti tekijja kuddamu kubaawo. Kubanga singa kinaabaawo era nsobola okuzuukusa omusango guno teguvunda. Omusango teguvunda. Naye kyembadde nsaba rectifying aba talina bujulizi ne bw'abanga abulina ddembe lye. Tugenda mu kaseera ka politics akazibu ennyo naddala kummwe because you cannot separate music from politics. Wajja bbaawo akuyita oyimbe ku kivulu agamba ogala kujja oyimbe n'abantu bange baagala yellow. Ojja oyimba abantu bange baagala red. Wiiki eno yennyini twabyeko muyimbi munno kuba naye muyimbi alien skin gwe bayita alien skin bannayuganda. We yagenze yiganga okuyimba bamaze okuyimba n'akolwako effujjo ne bamukuba era kati alina akatuli wano bamuwadde swigida akatuli ku mutwe. Bwe bwakeeredde nga bagamba muddusaako Nairobi akasikalo kafuna damage kadamagingibwa. Nga kuwa omuyimbi era ali mu federation ogenda protecting atya bayimbi banno bosobola bba amagezi ki abayimbi beegaadinge batya kuba faani wee batyo abali violent. Abayimbi naddala abavubuka amagezi gembawa bannange lino eggwanga nno lyaffe naye abayimbi mwewale nnyo bannabyabufuzi bakozesa ensobi. Bannabyabufuzi bakozesa abavubuka enki
ensobi. For example, mulimu gw'okuyimba mulimu gwa ku public service. Politics alimu enjuyi, alimu okwawulayawula abantu. Otegeera? Nze ekintu kinnuma nnyo okulaba omwana omuto ng'afiiridde mu politics. Ontegeera? Nolaba omuvubuka omuto ng'obulamu bugenze. Kinnuma. Naye ate politics mu ggwanga mwali. Naye kyova olaba bwe baba bakuba akalulu bakuwa n'ebbaafu. Noyingira munda ne weekweka n'otiikinga. Kubanga politics ayawudde n'amaka, ayawulamu. Kati ate omulimu gw'obyokuyimba si gwa kwawulamu bawagizi, gwagezaako bagatta mu buli ngeri gy'okola ki. Nze kyenyinza obbagamba, atayagala kujerega atayagala kujerega tojerega banno. Atayagala abisobola yabiyingira. Atayagala kukuba tokuba banno. Atayagala so yembeera buli omu ekifaananyi kyasiga kyekikola ki kyekigenda naye kyannaku nnyo nti yafunye obuzibu era tumusabire kuba obulamu buli omu alina ki bumu. Naye nze nkuntumira abavubuka bannange mwenna nga mbagamba bambi bannabyabufuzi tebabakozesa interest zaabwe. Kubanga ekisinga obukulu eno Uganda ogiraba. Ffeffe nnyini bwe tuteekolemu mulimu kutandika kukyusa bintu bimu nga bolaba etandisa okukyusa copyright. Ne tutandika kati okutereeza ebisoboka. Omukulembeze ne bw'akyuka eggwanga terigenda kyuka. Ontegeera? Senga tetukola bintu bye tulina kukola nga ffe abaliwo. Omusudaani tagenda kujja atutereereza eggwanga. Ffeffe nnyini abantu twekuba emitima. Ontegeera? Nti twetaaga tukyuse systems zaffe. Bw'obanga kati nkuwa example. Muganda wange oyo yagamba nze nkuba enkuba nkuuka nnamba ate onyumya bano. Kati oli bwakiwulira eri mutwe. Naye bwakutegekera amaanyi ategeka mangi. Kuba ogamba okuba enkuuka nnamba. Yes. Oh my God, anakyagamba mutulinde mu campaigns. Ate nolaba simanya jati. Ate novaayo n'ogamba ffe abajati. Kati omuntu abamu isn't that excitement? I don't know what it is. Naye abantu babibelieving abamu. Okyogera nga asaaga. Kamiliyoni yaŋŋamba nti omuntu abeereyo n'awulira kamiliyoni yabuuse ku kizimbe naawo na kamiliyoni. Kati oba mugamba mbu agenda lumba kamiliyoni ajja n'amaanyi mangi neerabira kamiliyoni musajja mutono. Amaanyi ago tagayina. Kyo kibagamba nti tebakuba nkoko ssasi. Tuyinza kuba nkoko ssasi. Toyinza kuba nsiritteke. Bo omugambo oyo okikubenga kyo. Kikonde embola okuba ekulume. Buli kimu kiyina ki. Kati ojja kuvaayo gwennyini nga mukwano mukunyumya weewa obuzito bungi. Omuntu akusiigira ekifaananyi nti bagamba mbu eyeweeza omumba gwe bazikuba. Kati bwe balagamba oli wakabi n'abajja baba baakabi. Olaba President wa America. Konvoyi ye yemu kwesinga okubeeza amaanyi mu Uganda. Mu America. Ne konvoyi eyo bw'eba etambula eyina emmotoka nga nnya zifaanagana. N'emmotoka ya president eri bullet proof. N'emmundu zennyini ezigikuba ne zigiyitamu president ne bamukolako obulabe mu America. Bazitunda mu dduuka bw'eri. Ne bagayiyo gigule goba olira obuzibu. Naye engeri gye bakuumamu president oyo lwa butanjula buzito bwa mmotoka ye. Oli wamanya obuzito bw'emmotoka. Kyekyokulwanyisa kyaleeta ng'alumba. Kati abantu abamu agenda n'alaga nti yo obuzito bwe bunene. Kati abeeyiganga nabo ne balowooza nti baba bamulumba balina kujja kyalo. Kibinja. Kubusinzira ku I'm above the law, I'm the law, I'm ordered from above. Bazze balabako bye bawulira. Mwami Mayanja bwe twali tukuleka wempe yalina emmundu. Dadi yalina emmundu waka. Yalina emmundu taata wange. N'emmundu eyo bwe nnakula ne mubuuza n'emmundu yo sikyagiraba wagisaawa. N'aŋŋamba obuzibu bwe nnafuna nga buli aninako obuzibu bw'aba atandika okunnoonya kyasooka okukola naye funa mmundu. Bwakimanyi njirina. Kati ojja alimba abantu nti olina emmundu.
n'abakulumba bajje ng'olina kibundu ontegedde nga bulijjo olina toy pistol n'abakulumba bajje naki namundu so engeri gye weezimbamu yeetuuka awo omuntu n'agamba I don't know so olina okwepimira gwosimya omusingi ogwo n'obikyusa n'omanya nti birimu consequences repercussions ate enzibu nzikiriza y'abantu oli aba n'enzikiriza ye ng'alina ensonga ze kati so biri awo naye nga musabira awo ne Mungu amukwatireko mpola jo olunaku lwa jo wavuddeyo nga weemulugunya ku MTN ng'olagayo disfaction toli musanyufu toli mumativu n'engeri ya MTN gyekolamu ebintu byayo bakozesa kukola tunes zikuba ku bantu baziwulira era akayimba ke kali ne mu ssuku y'akasuku mulimu kayimbako ng'ogikubyeko amazima naye n'olaga mbu toli mumativu nabo enkolagayo na MTN eri as we speak nze nadde njogera ku MTN nadde soogera nga Pallaso njogera nga vice president wa federation yes vice president nga kansoke nkunyonyola obwa vice president nabutuukako ntya abayimbi twakuŋŋaana ffenna omulundi gumu mwalimu Kamiliyoni mwalimu Bebe Cool mwalimu Shiba mwalimu King Saha mwalimu Uzomanizo mwalimu Liliani Mbabazi mwalimu Eddie Kendo mwalimu Coco Finger ne King Michael yalimu King Michael King Michael yafiiriddwa maama wafudde leero mama King Michael mama King Michael afudde nade naye gye banext badde simanyika munoonyeeko naye era kitalo nnyo kya mama King Michael naye nalondebwa abayimbi ate we nalondebwa twesimba ku kifo ekyabayimbi bangi ekya vice president in fact n'ekya president Kamili yali yeesimbyeko ne Kenzo akalulu ne katabuka akalulu bwe katabuka Kamiliyoni n'asituka n'agaana naye omanyi ono Kenzo muto wange ate mwagala mwesiga nze kamuwe yabeere kamuleke n'akola act of superiority ya leader as a good leader should do yes kakati bwe baatulonda tulina emirimu gye tuli designated okukola balina files ze baateeka ku mmeeza ne batuwa ne twetegereza twafuna access ku records ze tutaakola ki ze tutaalina ne tumaliriza nga tuzudde kola back tune egulwa nusu 7 kola back tune kenkube simu ne kayimba ako ne kayimba egulwa nusu 7 kino ekintu si kyangenzeka sebani njogerera abayimbi abanonda intupa kubanga bakkiriza nti nsobola okugusa ensonga zino ezimu egulwa nusu 7 ku MTN bwe bagigula 7 government nesooka etwalako 18% mu value added tax VAT netwala 20% mu excise duty that is 38%. Yes. Ne excise duty gwe musolo gugibwa mu byokwejalabya nga bolaba omwenge bagujjako nga bolaba ebyokunywa nti soda ebyo babinywa mu kwejalabya isi gwalibejjaleja ne music waffe kati it's part of our culture, it defines our country. Yegenda okustoringa memories, it's an educative tool mu malwaliro bamukozesa mu masinzizo bamukozesa. So music it entertains, it educates, it unites, and it informs. Yeetaaga nga temunnamuggyako excise duty. Ontegedde yeetaaga okwetegereza sigamba baba mujjeko naye yeetaaga okukola ki beekenneenye kwetegereza. Ekirala waliyo gye bayita UCC erina okuregulating ebitongole bino byonna ebinene erabe ng'omuyimbi afuna ssente ze ate UCC esasulwa eri directly aligned n'ekiringa eba n'akuleka awo nga gwe mukozi akuuma omwana embwa neetandika omulumaaluma ng'otudde omutunuulidde. Yes, so UCC tekoze mulimu gumala ku enforcinga bintu bino n'otuuka kati MTN nga Telecom etwala waliwo ze bayita platform fees waliwo ze bayita residence costs ate nemala netwala neza maintenance nga eba ne maintaining emirongooti era nazo ziva kola back tunes. So omuyimbi ku nusu 7 afunako nusu 5. kyokka Uganda bannange omuyimbi ku nusu 7 afunako nusu 5. Nti bonna bano benkumenyera okuva ku Telecom MTN ne tujja nga tukka
omuyimbi watuukira okugaba naalo gwe bayita aggregator oyo abeera wakati nga balaba DM ako oba SMS1 abeera wakati awo bagenda omukasukira mugabane bw'oba okoze miliyoni 800 ze bakuweereza ne aggregator mugabane babaweereza miliyoni 10 mugabane wakati na aggregator kati ate aggregator naye nze nakolako okukola back tunes n'engrossinga miliyoni 800 na award nzirina kanjikola ne wano ya MTN miliyoni 800 omanyi nadde mbyogera nga aliwo agamba Pallaso atunda kola back tunes ki simanya zizino zentunda waliwo abadde babibuuza bagambye atunda eno best soma kwa award kanjisomeko wano waliwo abadde babuuza zentunda best Caller Tunes Award 2021 best male Pallaso okuva mu MTN. MTN Caller Tunes Awards 2021 best Afro beat or Afro pop Pallaso. N'endala weeziri naye ekikulu kiri nti buno bukakafu nti nakola ki nazitunda bwe mba nazitunda nafunako nusu ameka 5 ku 7 ate nga nalote lwawera kubanga nze nagrosingako ku miliyoni 800 nesifunangako ku check esukka miliyoni 10 mu Caller Tunes ate ye miliyoni 10 nyinza okuba nagifuna omulundi gumu mu mwaka. Ready and Wiz abatunda music nawulira Wizo nga nona check ye nga ya miliyoni 2 okuva mu teko mu company ate nga tebatuwangako tebagaba na lupapula lukulaga batuze meka how it works bizze bitya bakuwa buisende so nenvayo nga vice president w'abayimbi kino tekikwata kunze kuba n'abaana baffe bagenda kuyimba neŋŋamba nti MTN yeyina platform eyo ebeere fair eri abayimbi abaki Uganda nti tulina ebitugatta nti for example nze nkoze naye ebbanga MTN yes nete ina lo yali empadde sponsorship esukka miliyoni 15 in fact concert yange yasooka bampa miliyoni 3 nebwe nkugamba nti nabakolerako 8 ego nyakuwa 3 ne bampa miliyoni 3 oba 10 nga nze nakoze 8 kitegeeza nabo bennyini balina engeri gye bafuna mu kubeera nga value yange eri wansi nga kigenderere kubanga oluli 8 waliwo office gye lwalaga office eyo tomusuubira ate ndinze kanze Pallaso ne waliyo Shiba waliyo Chameleon bonna obaggrossinga sente ezo kati it's in the interest of them okumakinga sure omuyimbi tabangulwa abenga ali awo takitegeera kati so nze nakikoze nga eye opener eri abayimbi abalala ngamba nti bwe mubanga muli ba partners nga you share a profitable business together most especially profitable business ngeri mo profitable kugwe nga tolina content creator nga oli just a platform which is used buli omu teri ali perfect namwe temuli mutwala Lions share nimba uliranga ono najja ne bamugalira ate nga already mukolagana tetulina kubeginga ati yodonga business gye tulimu yakola back tunes bakolera sente nyingi okusinga nze zenfuna mumukolera ddala ekitono kye muyinza okukola contributing ku Ugandan music industry is to support talents kubanga ate mba supporting mwe mufunamu nsisobola okugamba essaawa eno nti ne bwe bajjayo kola back tunes zange sina kyenfiirwa kubanga nfunira ddala kitono ate nadde njogera ne Eddie Kenzo ye nangamba tazifunangako tazirabanga abaawo AK-47 yafa abaana benze mbalabiridde okuvanga bato okuva mu America with the expenses paka naye batuuse wano nenga music wa taata waabwe bwenkuba amasimu mpulira akyali mukola back tunes ebyo na tulina regulating nze sina nti no nakikozera abakyali nayogedde nga vice president nayogedde on behalf of other artists nenvayo nga njagala okukirectify nga murectifying UCC omulimu gwammwe aba UCC ku regulating bintu bino mwe ba enforcers abalina okwenforcinga company zino okubeera fair eri Uganda mutuddewo emyaka gino gyonna nga mukimanyi nti omuyimbi afuna 100 afuna 1.8%. Singa eno information tetugijjeyo gireta to the public, this will be going on and on and on forever because it has been going on and on and on. Abo nabaredi baba kababani, they have sold some tunes segera but their money didn't reach them. Nenga zajja zine ajizasigaleyo
kati balekerawo tulina enkolagana etukako kola ffenna olw'ensonga munfunamu kinene okusinga lw'enkola ki gwe kyofunamu milioni 8 nyingi 8 nenfunako nogambye kola back tune eyo nusu 7 ofunako nusu 5 ate nga nago tegatuuka ontegedde so they have to rectify teri muntu nga nze nsula mu studio nenji y'oluyimba nendu producing nenkola ki nendu sindika nerutunda nusu 7 nenfunako 5 kyandibadde the other way round unless boy bandifunye 5 for example MTN so kati waliwo osimanya platform eyo gye bali bakozesa ya Huawei yavaawo ne platform etusobola ogyezimbira e Uganda enza n'okuba temalawo milioni 5 naye ng'ate kukola back tune yange enz'omu bakulaze nti bayawulako 5 ontegeera emu yokka kati olwo ogatta Shiba n'ogatta Kenzo n'ogatta ni is it worth tuzimbe platform eyo kiba worth it is because proof of revenue is there antiziyingira kati lwaki eggwanga lifiirwa ssente ne tuziweereza abachina mu Huawei olw'okuba alina akabadi akali wakati awo tulina otereeza industry yaffe company zirekeraawo okuprayinga okubeera predator style zisaasire zirabe nti ddala omuyimbi ono ddala singa abadde afuna fair percentage ye eyakola back tunes wano yandizeewo ng'anoonya obuyambi bwange tasobola kujjawo naye kati bwe tuba nga tumwawula ssente ezo ennyingi ne tutuuka n'omu awaadi yaffe eraga nti no yasinze nze muyimbi omusajja mu Uganda yasinga otunda kola back tunes koro 2021 yes nze nasinga otunda ate wawangula 2 best male ne best afrobeat obukakafu bubo webuli bwenye bazi kuwa nina yes kakati nensaba nengamba bannange tuterezeemu tuleme kufuuka buli omu brand mu ngeri abayimbi ba Uganda bonna brands ekibalemeserezaawo okubeera nti noli tasobola nakulaba nti brand ya ddala ti omuyimbi ssente zaakola ezize nnyingi tezituuka zibbibwa ebitongole bije biri awo UPRS ani UCC ino muyambe protecting Guardian temufuddeeko bamuyuze eraba okitegeera kati nesinga bavayo ne barectifyinga abaana b'abayimbi bajja kudda mu masomero abaafa abantu bagenda obulamu bugenda tambula nange nze nyini nsobola okugulawo charity foundation nga nkimanyi nsobola ogiteeka milioni 10 osegeera if the system is working well so my issue with MTN was very simple abayimbi ku federation bacomplaininga nti MTN percentage gyetwala nene nnyo etwala Lions share so communicating publicly babitereeze batereezeemu ate bwe tucommunicating ate ne bagamba tujja kujjayo kola back tunes era byakutiisatiisa nze personally saagala kutiisatiisa naye njagala amazima gabe maki wrong is wrong no matter who does it right is right no matter who does it byenjogera mazima ekituufu kiri nti omuyimbi ku nusu 7 afuna 5 ate nago tegatuuka naye nga music wuwe buli kimu kike ekintu kyokka ekikyuka nti bano balina platform kwekiyita naye kati ffe tukola ne link yes ffe tukolagana ne distribution platforms nga bolaba TuneCore, DistroKid n'ebirala ekinene kye baali banzigyeko nga byonna obigasa is 30% era 7 ngifuna kati same thing with kola back tunes singa twalitufuna 70% bwekirina okuba kuba gwe nanyini content naye olwa copyright n'ebirala n'okubeera nti abayimbi tebasoma bulungi abamu omulimu gulimu abasoma n'abatasoma kati teri abitegeera abiddako ebyo but fe ababimanyi tubuusa abayimbi abato abalala mu kitegeere n'abayimbi abacomplaining nga nze bantumye nga vice president wa federation to be the voice be bannonda baŋŋambye ne lwaki ekintu ekyo kikyakulemya okwogerako kyevola navuddeyo nenkola ki nkyogerako temukitwala mu bubi tetuli mu kulumba tuli mu kunegotiatinga ate ekiri amazima gakaawa kati nyinza okuba byenjogera bikaawa nga si bye birungi bye nandiyogedde nene bye bakola nabyo si bye birungi ate nabo bye bandikoze ontegeera we share a profitable business together ne profit says otufune engeri gye tuzigabana fairly ne government omusolo gwetwala okukola back tunes nage enoonya engeri gyegukomyawo mu sector balage kuno okugalaga tukoze bwetu zikoze bwezi kyokoze bwoti bakuba bwekantu kasemba so twogere nga tumaliriza tuyita abantu ku ssanyu Ssanyu festival era gwe tukwate wano nango mumpa obulango bwo mugwenze femme mweffe tunolanga obuntu buno bannange ono Shalom official nenange pa sponsorship okulakulanye asinaba jengenda okuwa kyo ngenda bobula ngenda buko ngenda kumpa squeeze back ompa obula byo ngenda biteekayo otayeka ne interview eno Shalom webale nnyo
Shalom wange era nange sebo enda kuwa omulimu njagala tutambule ffenna abantu benga gwaba updates era kuba kati bino byabanene ate goli munene ssanyu fest so bana mbayita mu ssanyu festival njagala okwebaza abaguza amameza mwenna this is for table receipt eno kwe tulagira nti oguze meza jo omwami yaguze meza wa Van Louis era big up Dr. Ivan owebulenga nasimye okuva ku ntobo y'omutima gwange mwenna abampagidde waliwo ebitongole bingi byembadde nsubira nti byebyandisooso nga bandi badde babuyanye edda kati nga MTN kuba byate byenfunamu nnyo directly na kinene naye tebisobodde kubeerawo nemwe abagenda okumbeererawo nsiimira ddala era nkyabaaniriza mu bungi mwebale shalom I appreciate sina nnyo kye nali nkuwadde kiryawo kye nali kkoledde naye ate gogambye ku lwa Uganda n'obulungi bwa P ate wagagwe shalom mayanja shalom mayanja so n'olw'ensonga baganda bange mbagala nnyo this is my concert eri mu nnaku z'omwezi May 17 mujje tubeerewo tunyumirewo tujaguze teri agamba yaman tubadde ne Uncle Pallaso interview mugirabi tetwala tubasiibulidde wano tubasiibulidde wano mpola teri agamba bannange temunyiiga mufunemu ekyokuyiga ate n'ekirala mujje mu bungi lugogo tusubira abantu emitwalo ng'esatu ketonyeka gwake nga 17 May tugenda kubaayo mu ssanyu mbesunze yakula ku America ogwo malinga naye mukomera America wange smoking mulabeko oyo ajja yangambe yagala na kubeera official MC wa show naye of course oli waluzungu nyanko pitiga ba real trying to find me thing was my guys my home ekigendo bawali oluzungu akati engeri gyendudde ne ba how are you where are you going what is it kati nange nafuka naye are you okay are you I don't know nakudono tobanye Uncle P musula bulungi mweraba katwa